My sister again. Sister w'omuyimbi King Saha Sebirungi. Omuyimbi King Saha yatuuse dda munnange ate mu ddwaliro so nga ate omukulu Bobi Wine avuddeyo munnange nno internet tekweka avuddeyo n'alaga munnange ate ebyali eggulu kaakati nno eyakirimu munnange ate bizuuse esayidi eno ku bantu abaakubwa emiggo emizibu eside wali munanga ate eggulu mu campaign omukulu Bobi Wine abadde munanga ate n'obubaka so bikyakutte munanga ate akati ngenda kubeera nga mbikutuusaako omuyimbi Spice Diana ku mupiira ogwa England kw'osaate ne Argentina ngenda kubeera nga nkubuulira munanga ate yonna gye byaggweredde bamutegemera nti nsinza kujamira nti Yugi akatambi kano kenkutandisizza ke k'omuyimbi munanga ate King Saha bambi mwannyinaze yabadde nga munnange nga si birungi. Ndeno ndikiriza mulwadde byobi mayo onyana okunywa ndikiriza mulwadde my sister wageno nga nfaako nange nga ndi mu safari iyo kyenjojo iyo naye leero nange nga njedayo ku mwannyinaze tukusabira bala bulungi mwanya kuzino endwala ennaku zino etiisa awagamba mulina mulwadde giragira oti nati sitigwezaamu amaanyi okubye ku matu osobola okusekamu birungi kati goberera obujjanjabi goberera nnyo ebigambo by'abasawo legira gundi ono ayogeje ebigambo ebirungi wanono bekitoni ndukta abadde wanono ansayiningisiza ono goberera byagambye obumuze obulungi omubiri gukole kikwazi buyo China buyo wa amina neyanza mayo salamu alaikum ndeno ndi mu kujjanjaba mulwadde mwannyinaze yabadde nga si birungi omuyimbi King Saha abadde gy'abadde n'adduka mangu nnyo okusisinkana munanga ate ku sisita we okulaba embeera munanga ate gy'abaddemu era nga bw'olabye munanga ate mu katambi ako amuleetedde munanga ate fruits okubeera nga alyako nga bw'olabye munanga ate mu katambi ako so nja kubeera nga nkuwa munanga ate update yonna enafaayo ku muyimbi munanga ate King Saha kw'ossa ate munanga ate ne sisita we so nga nkwongeddeyoko Bobi Wine Shadashi munanga ate avuddeyoko okusinziira munanga ate ku bubaka Bobi Wine bw'atadde munanga ate ku mukutu ogwa X nga bw'ogezaako okulaba mbikuteereddewo kaawo ndowooza munanga ate ogezaako obbulaba kaakati nno ebyali munanga ate eggulu omwami munanga ate eya confusing abantu nti yali mwami ki ono munange ebyali munanga ate eggulu mu kuwutula munanga ate abantu emiggo na bino nabyo bikulu. Abakulu abo ndowooza mubajjukira bulungi naddala oyo owakakofiira mumujjukira nga bali mu kkuba abantu ono bavuddeyo ne bamwebaza nemwebaza webale kukuba bannuupu abo tiwabakuba kitono wali weetaaga n'okubakuba emigga egisingakaawo. Bannayuganda nze nabagamba bano abasajja ffe tubawadde ebbeetu okutumanyira okutuuka ku sseeryo. Omuntu yenna okwambala uniform tekitegeeza kumenya mateeka. Naye mu Uganda abali mu uniform be basinze omenya amateeka kubanga balowooza buli kimu kyonna baakimala era amateeka balina gatwalira mu ngalo. Ensi ezirimu amateeka tosobola kukola bikolobero bwe biti okwata otya omuggo okukuba abantu ng'akuba ente toyina buyinza obwo. Ne bannayuganda buli bwe banaatukolako ebikolobero nga tusirise buli kye bakola ne tusirika buli kye bakola ne tusirika bino bigenda kugenda biranda paka ate buli muntu ojja kukirozaako sokola bakatambika n'oluvannyuma tweyongereyo. Bannange tulagawa omuntu n'obeera ng'otambula ekikweko ekyo kibadde mu kupa abantu abapoliisi abasinga obungi n'abo bakopolo nga bakuba abantu. Waliwo omukyalo omu musirikale kopolo abadde mu kyambalo kya bbulu ebyo birimu ebibomboola ekya bbulu. Nze ngudde mu kintu nga sikimanyi nemugamba kampitewo n'atandika okunkuba empi n'atandika okunkuba ebikonde
n'antegengwala n'engwa olugoye lwange lwonna luddugala era olumaze namugamba nnyabo nkulambye kiki ekinkubya nga sina kyekukoze laba akaveera konna wekafaanana nemubaddemu tyubu zange zonna ziyiise sigazaawo butyubu buna olumaze banne ne bamugamba adduke ekikwakwata ekiri mu kkupa abasirikale bakubye abantu abasirikale abamu ne bagamba bannaabwe bannaye temukuba bantu naye nga gavumenti eno gye tulimu tuli bantu ddala oba tuli. Ndabye omukyalo oyo alaajana olunaku olw'eggulo wabaddewo ebikwekweto ku Kupa Complex ne bajja mukyalo oyo abadde atambula bye ne bamukwata ne bamukuba olw'okuba omukyalo ali mu uniform balowooza amateeka balina gatwalira mu ngalo ebiriwo byonna byonna buli we munaasirikanga mulowooza mu ebibali wala buli omu agenda kukubwa buli omu ajja kukirozaako kino mukulembeze bwatu bwe yayogera Kyagulanyi Ssentamu buli muntu yenna agenda kukirozaako bizze bibeerawo bazimba mpola ffe we tusirika olwaliro kati mulaba bitandise kugenda mu bantu ba bulijjo libakusanga otambula okuba balina bye bakola ne bakuba simanya ni yagamba abantu basirikale ba Uganda nti omuntu bw'aba mu uniform alina obuyinza obw'okuba omuntu bire ebintu babijja ludda okubeera mu uniform tekitegeeza kukuba abantu. Bampita Mr. Update eddoboozi lya Kalungu East. Si byangu munnanga ate nakamu naye byebyo era nga bikyakutte munnanga ate akati so nga nkwongeddeyoko omuyimbi Spice Diana ku mupiira ogwa England kw'ossa ate ne Argentina yonna gye byaggweredde Spice omupiira guno yagulabidde mu kifo kino kw'ossa munnanga ate ne ttiimu ye oyo alwala Singo byamulese dda. Lewis. Man City. England, oh yeah. England, Audio takati. Bungenge. Dile ati ni rasta. Kizibu nnyo. What? England winning. Wow. Guys. England is winning. Naka sibye mbitiwa. Sente zange ni wanonzida. 22 bets guys. Balageko. We place our bets with 22 bets. We're talking about Sia Popular. England, Team England. We have the money. We got it. Cheers. Olupoozi lubadde lukutte akati omuyimbi munnanga ate Spice Diana omupiira ogwo yagulabidde munnanga ate side eyo era nga by the way ngenza okukola video ng'omupiira guno gwawedde England emu kw'ossa ate ne Argentina 2 weebityo munnanga ate weebitambudde ku muyimbi Spice ky'olina okukola obutasoma munnanga ate update yonna eri omuyimbi nga Spice making sure nti nno osubscribinga